Namutikwa w'enkuba afudde embi emisana ga leero bannakampala bamwasimula bugolo oluvannyuma lw'amazzi okuwaguza ne gayingira amaduuka gaabwe ne gabonoonera emmaali yonna. Ebimu ku bizimbe ebikoseddwa kuliko ekya Kwalisel era nga we tutuukiddeyo tusanze abasuubuzi babakanya n'omulimu ogw'okuyoola amazzi mu bizimbe bino ate abalala bawaliriziddwa okufuna jenereeta ezikuba amazzi okusobola okubayambako okugafulumya. Abasuubuzi abakolera mu kizimbe kino basabye emyala egiri mu kukolebwa okuli n'ogw'ennakivubo bajanguyeko nga gye givuddeko kalumanywera. Bane gavumenti tusabe tukolere ku myala embeera ebeera mbi nnyo buli kuba wetonya mu kibuga waneeno si ffeffe abasuubuzi kabe ba booda kakibe ki byonna byonna ebyokola byonna bizingama mu kibuga. Mataba gattawaanya amazzi gattawaanya ensonga y'amazzi amazzi gafuusa amazzi mu kino ekizimbe enkuba buli bwetonya ne gayingira ne musiraamu yakyogedde nze kati nzino ndi mu mazzi embeera ebinnyogoga gava ku kyolowooza amazzi gava eri waggulu nendooza n'okuno omwala guno kati emitayiwa gyaguddemu n'emiti kati omwala ogwo gwazibikidde paka banaguteera. Kino kisannyalaza emirimu mu Kampala ne kireeta akalippagano k'ebidduka nga n'ab'ebigere bangi obwedda banoonya wakalu awatali mazzi. Mu kuwayamu n'omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabine ku ssimu ategeeza nti bagenda kunoonyereza obuzibu bwe buvudde mbalabe ekyokukola. Tugenda kunoonyereza okulaba kivudde ku ki amazzi gano okulegama ku Nakivubo Road. Lawrence Mukasa yakusakidde ekkuliro erino ku Rabukedde TV.